Abatuuze baguddemu ekyekango bwe basanze munnaabwe Okenye Church Hill ow'emyaka 32 ng'afiiridde mu fulegi. Omulambo gwe gulabiddwa abantu abakedde okugenda okukola era nga bibadde ku kyalo Naluvule ekisangibwa mu Wakiso ku luguudo oludda e Hoima. Ono kigambibwa nti yandiba ng'akudde mu batemu. Mu bakuŋŋaanye mwe mubadde n'ow'ebyokwerinda ku kitondo Judy Mpanga Ngono yatemeeza ku poliisi eze ne yeekebejja omulambo naye nga tegusangiddwako kisago kyonna ekiviiriddeko abantu okutanka n'ekimusi. Mumanyi teri amumanyi abadde muyise ku kkubo teri amumanyi etali alabira kulaba n'abakolera wano kuzadde n'omwalabye etuukeba okwekanga muntu wali mu mufulegi kubanga ndalo niyo badde accident tusobola kutomera nova wano mukukunota mu mwala nosiga ngo tolina kisago singa emotoka yakupushinga noko osanga ukasaidimira akatono naye gwe nenkuba gyekoleka bato gye bamukubidde. Poliisi ejeewa omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika nga n'abantu bagisabye okuzuula ekituufu ekyabaddewo nga yeeyambisa kamera z'oku nguudo eziriraanye ekifo awasangiddwa omulambo. Omulungi gwe tulina wansi waliwo kamera wano waliwo eyakuwe batuna waliwo waliwo eyaliwo ne batiko ya bbiya waliwo kamera. Ate Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda the Most Reverend Samuel Stephen Kazimba Mugalo aguddewo ekkanisa y'omutukuvu Stefano Emayigwe Zitwe mu ggombolola y'essimu Bukunja. Ekkanisa eno ezimbiddwa abakristaayo abakulembeddwa Jonathan Ntulume Wakijwenge ng'omugenyi omukolo. Ku mukolo guno abadde amyuka Katikkiro wa Buganda owookubiri Robert Waggwa Nsibirwa. Mu kusaba kuno Ssaabalabizi abatizza abaana okugatta abagole n'okuteekako abaana 130 emikono era akuutidde abakunja okuwagira bannaabwe abaliko bye bakola okusinga okubakuba enkokola. Essi eno kitegeeza Katonda aleesewo enjawulo, kitegeeza Katonda s'okukyusa ekitundu kino, kitegeeza tuleme okwenyuma. Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa asiimye Ntulume olw'omulimu gwawomyemu omutwe n'abantu n'abasaba okunyweza obumu mu maka. Omukungu Ntulume kwagala kwe n'ab'enjuyi babadde bonna okujjukira Mukama okusoosa Mukama mu bintu byo eze obumu bwammwe ebazze emitima mugunjuke mu bintu bingi. Ate libadde essanyu jerere ku kigo kya St. Kizito Natiola abakristu gye bakuŋŋaanidde okujagulizaako Reverend Father Christopher Kibuuka mu kitambiro kyasookedde ddala okukulemberamu oluvannyuma lw'okukakasibwa olunaku olw'eggulo ku busumba e Kasana Luweero. Ono atuukidde emizira era abakristo ne bamwaniriza mu kigo mwe yasindikiddwa okuweereza. Bwana mukulu Father Joseph Nsereko amukulembedde okutuuka mu Eklezia n'ayanjulirwa eri Omukama n'akulemberamu mmisa yeesoose. Eklezia omuweereze nga ndi mwesigwa naawe nkwagale n'okwagala okutaliiko makoma. Omusigewo Mukama Reverend Father Ambrose Gobyanga Ibwana mukolo w'ekigo ky'ekikyusa amubuulidde nti byayiseemu bizibu okutuuka wano wabula ebimulindiridde ate bye bikira n'amukuutira okwemalira mu kusaba. Oyongera okwegendereza ng'owamawuga ayita ku lutindo kuba kati ate sitaani amaaso akaludde n'okusinga luli. Omuyimbi w'ennyimba eza gospel olumya agamba teno gye tuli wanene naye bitulumba binene. Wamwaleme kwekuza abeera nti kusigala nga muwulize eri buli muntu yenna. Ate bannamukisa babiri bawangudde obukadde 3 mu kazannyo kaalaga eswaga akategekebwa Abanayo Breweries Limited okuddiza ku bakasitoma baabwe. Akalulu bakakwatidde mu industry area ku office za Swangs Avenue nga Simirwe Johan omusuubuzi mu kikuubo awangudde obukadde 2.5 ate Kato Alex n'awangula emitwalo 5. Banyonyodde engeri gye bawangudde ne bakuutira abalala okwettanira omwenge guno. Kawongezi mpulira essanyu kuba n'adesi kisuubira. I was shocked when I got a call that I've won 2.5 million. So I'm so excited. Hilary Baguma okuva mu Uganda Breweries annyonnyodde ku kazannyo kano akakatambula okumala emyezi 3 era nga kakyagendera ddala mu maaso. Okuwangula
bwogula nonya nokebera wansi wakachokolo ja kusangayo code. So just simply send that code to 6688. Asabye abantu okunywa n'obwegendereza. Prizes eziwera kuva ku $5 million nga yesinga, that's a grand prize.